Tulamusizana nkubaza kubanga otwegasseko najjo sinziro kubanga otulaba kansubire nti oli bulungi ndino omukulu ono tugenda kuba tutunuulira ensonga gye bali mu kutembeeta ey'okuba nti bo baasazeewo ne bawasa omukazi kyokka nga bamanyi tebeesobola mmwe baani abawasiza omukazi igwe ne wooka Walter ye yawasiza omukazi igwe ne woota mwawasiza omukazi Walter ye yawasiza nga mumanyi nti temwesobola Walter kakati tugenda kutunuulira ebintu bingi nze siri damage sebo toli damage naye naawe bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze kati bw'obanga oyita ne damage meaning okitegedde taata bw'obanga oyita ne damage ani damage sebo bw'obanga oyita ne damage naawe oli damage sebo mukulu oli damage bw'obanga oyita ne damage tetugenda bannange ndeese damage zino mala okwogerako n'emuka kyali kigenderedwa ki okukeera ku makya ng'omanyi teweesobola tulina maanyi ga butonde olw'okuba olina ssente n'okeera ku makya n'okwata omwana w'abandi n'omuwasa nga tosoose kumunnyonnyola nti olina obuzibu bwo by the way Morris ensonga eno nkulu nga ate abantu bangi abatambulira mu mbeera eno nga si balamu nkubuuza nga gwagenda mu maaso n'okuba nga otunuulira mukwano gwo atalina ssanyu lya ku nsi kiyakola kyali kituufu ekyokuba nti awasa nga amanyi ekizibu kyalina oba yali badde tawasa kyali kikyamu emirundi 10 naye ate kyali kituufu era emirundi 10 okuwasa nga amanyi obuzibu bwe one kanso kubabuzaako siko yanjulira abantu abo musiri mutya kino muli bulungi abasalamu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kisiibo Allah subhanahu wa ta'ala nsaba abasobozese mu maleke kisiibo ate bye musaba byonna mu kisiibo Allah abimale abakatuli kimwenna nammwe tuli mu nnaku za kalema tweweeyo eri omukama ate naffe era ekisiibo kyaffe kyatandika tubeere nga ate tusiiba era omukama ne mama Maria naffe basobole otumalira eyo bye tuyayanira amanyi abantu tamawuti Jordan Kawesa straight out aromatic entertainment kakati omukulu ono ambuuziza ekibuuzo nti kyali badde kyavunanyizibwa n'owasa ng'okimanyi nti oli damage oli mufiirwa nenkugamba nti kituufu osobola okuwasa kituufu emirundi 10 ate na negamba nti kikyamu emirundi 10 one wali oliddeko ku famire nga baasukwera ku makya ne beewasa omwami n'omukyala naye nga buli kadde babeera mu kuyomba balaba ng'omuwala tayagalangako musajja oyo famire ezo kimenyi no gyeziri ne zigamba nti nno famire ya Kibirige eno famire ya Karimu nga bo ennono zaabwe mbu famire ya Karimu erina kuwasa mu famire ya Kibirige teeka oba gwe omuwala oyagala mutabani wa Kibirige oba gwe omulenzi oyagala muwala wa Karimu yennono gye wasanga mu maka ago era olina okukigoberera kati ekyo nno kiba kikyamu nnyo kati kyekinene okusaidi nkiza ku saidi ya Walter yatugambye nti ekyamuwasisa yalina pressure ya family omanyi abantu ba family bano bagenda bo ne balowooza nti bo be balina otutegeerera essanyu lyaffe kituufu nti ye yalina okumanya kyekinsanyusa nakyo ekinyiiza oba kategedde kati musajja wattu akimanyi teyisobola naye yateekebwako pressure ya family mbu baagala akuuma ekitiibwa kya family nga bwe yagambye kitaawe omwami Kaloddo nti yamuteekako nnyo bamuteekako nnyo pressure mbu akuuma ekitiibwa kya Kaloddo naye ng'ate nze akuuma ekitiibwa kya Kaloddo ekyamazima seesobola era n'omwana ono gwendeta nkimanyi sina kyengenda mukozesa awo wennyini kikuggyako ekyokwogera amazima n'obulira abantu nti bannange ensonga gye mumpagako oba gye munsindikako sigisobola gwe n'okkiriza kyetutanategeera bulungi nti oba ne famire nkimanyiiko nti damage famire gye famire yali tekimanyi mama ne taata naye te baganda be tebamanyi lwaki kubanga tubatunuulira bagezaako okumukazakaza talina kyakola ki meaning baganda be tebakola ki tebamanyi yakikuuma nga kyama kye okiraba nti yabakuumira mu kubuzaabuza ng'abeera aleeta abawala
okwagala okuteekawo ekifaananyi nti musajja w'amaanyi. Olaba yakikweka Sanchez gwabadde naye okuvambula. Amazima. N'ekintu ekyo kinene. Ekintu ekyo kinene nga ggwe muli omuntu oyinza okutya okukyogera. Tetunenya musajja ali mu mbeera bw'etyo akweka mukwano gwe kyama ekyo kinene. Yalo singa mukwano gwe yamugambako osanga baalisaza amagezi ng'obudde bukyali. Awo wennyini. Kuba gwe osobola okuba nga tomanyi. Awo wennyini. Nga tomanyi kyakkola. Naye nze nga mmanyi ekyokukola. Awo wennyini wenjagala okubuuliza. Omuntu ono yazaalibwa ng'endiga yamutomera. Waliwo chances z'okufuna eddagala n'atereera oba omuntu ono eyatondebwa nga yatomerwa endiga tabeera na mukisa gwa kuddamu kufuna ddagala n'atereera n'aba nga atambula bulungi. Gwe ng'omusajja Omuganda wangamba wawu n'ebiki sibijjukira wawu ddala n'eggereggere kati goli wa ddala kati nga gwe omusajja Omuganda ddala waliwo emikisa gy'omuntu ono yatomerwa endiga okuba nti tusobola okumunogera eddagala n'atereera oba okuva mu bujjajjaffe ebuddu gyenva essaza erikulemberwa Pokino owekitiibwa Pokino mu byenzi ze mpulirako mbadde mpulira nti endiga yamutomera naye engeri gye simulabangako oyo yatomerwa endiga kati n'eddagala simanyi oba gyeriri naye bajjajjaffe bayinza okuba nga baliyina. Amazima ge gano molese omuntu eyatomera endiga amazima gennyini tasobola kudda ngulu wabula omuntu ateesobola alinamuko amaanyi amatono gwe basobola okwongeramu ne bamuhayipinga n'atererera ddala naye omuntu yatomerwa endiga tasobola kudda ngulu buba bwe butonde bwe ng'omuntu yazaalibwa nga mugumba nga tazaala kati oyo ye mugumba ndowooza omusajja no waliwo abagumba banjawulo naye ono omuntu yatomerwa endiga amazima gennyini tadda ngulu omuntu adda engulu y'ono aba alinamu akangubaaguba akatono oyo bamutereeza kubanga sisitimu eba ekola sisitimu eba efunctioninga yes kati tuddeyo ku nsonga enkulu woota kino kye yakola ekyokuba nti yawasa ng'amanyi obuzibu bwe ddala kyali kituufu oba yalisoose kunnyonnyola muntu ono gwagenda kuwasa n'amubuulira ebizibu bye n'amuleeta ewaka olwedde ng'amanyi nti ngenzeeyo kukola kicuba anti Shidi teri muntu muwala goyinza kubuulira ekyo nakkiriza ku mulembe guno gw'okunoonya ssente kiringa nga Shidi kyenkugamba nti katugeze waliyo omuwala simanyi oba gye bali katugeze nga waliwo omuwala eyaziba baba bayita balwazi yoyo aba olwazi naye okusinga okutegeera Oluganda oyo baba muyita walwazi ow'olwazi si ye Nabukalu Nabukalu mulala n'omuwala ow'olwazi aba mulala ow'olwazi oba tolina woyita omuwala ow'olwazi aba wakutuga abalungi abatulaba tugenda kubasaba mujje mu komenti mutuwabulemu ku nsonga eno tugezaako okutunuulira omukyalo ow'olwazi ne Nabukalu baba banjawulo omuwala gwe bayita ow'olwazi aba yaziba naye nga okubanga oginawo okunoonya ekkubo wooyita oba okubeera n'emusonga z'omukwano oba olina mutuga eyiza n'omukwata mu bulago oba n'omukwata ennyindo n'emimwa naaba nga tasobola kukisa kati guno omukka ne guba nga gufulumira wansi guba gunoonya gufulumira kati n'alyoka afuna ekkubo oba n'eryoka yeggula yo gwe bayita ow'olwazi tebumutta tosobola kumutta naye abo bawona babanogera eddagala ne bawona Ab'olwazi bawona babafunira eddagala ne bakola ki kati Shidi ne baterera nti waliwo ow'olwazi yagaana okuwona ne bino ebyokumutuga n'ata wansi tobimanyi Shidi omuwala oyo osobola omuwasa ng'otegedde najja nakugamba nti Shidi onkwani ekyamazima nange nkwagala naye Shidi kubuulira amazima kati gano ge mazima kuba gwe bonoogeezuulira kuba ebiseera ebisinga omuntu bwe yeezuulira amazima ku lulwe ate anyiiga nnyo gani nga guzzo n'omugamba face to face n'akugamba Shidi ekyamazima ndi walwazi tolina wogenda kuyita naziba Shidi gwe osobola omuwasa ku musajja kyawukanamu ne ku mukyala byonna zonna zibafiire nze ku musajja
kati njagala kuteeka ebintu bino ku mizaani byombi. Shedi zonna zibafiire. Yes. Akawala okasanze kalungi. Yes. Kuba kati ku musajja. Kuba omusajja anyirira ssente. Esebo. Bwoba ne ssente ne bwoba mubi otya. Uba olunyirira. Esebo. Kati okasanze kalungi. Naye kagamba Shedi naziba. Toyina wogenda kuyita. Okusobola okawasa n'okateeke waka. Nedda sisobola. Kakati lwaki oyagala yo omwana w'abandi agenda kufumbira woluta. Kakati lwaki kugamba woluta. Abuliro nti bwe yali mu bulidde amazima yali tegedde era n'asigala ng'amufumbira. Kati kiri bwe kiti. Tutunuulira omulembe gwe tuli mu generation eno nti kati essaawa eno abantu bonna bali after money. Abakyala bava ku by'omukwano guli ogwa ddala batunuulira ekigambo kye bayita ssente. Essaawa eno Paalu ye yaliganye ng'omuntu kubanga okusinziira butola principles ze takkiririza mu kyakuba nti agende bwera afune essanyu akomewo ewaani ewawoota. So osobola okusanga omulala oba antibulaaya the proud mutike ye ng'asobola okukola ki okukkiriza naye akulimu. Tujja proud mutike naye akulimu kwata obutaano. Proud mutike akwewulira. Proud mutike akwewulira. Kakati ku nsonga eno nti osobola okufuna omukyala n'omubulira amazima nti nyina obuzibu azilonga zikasitoba ng'olina mwaka ssente. Omanyi abakyala bwe baba bafumbirwa ffe tebafumbirwa bulungi bwaffe. Waffe tetuba balungi. Ffe tuba balungi mu nsawo. Yes. Era tebafumbirwa maanyi ge tulina ag'obutonde. Wabula baga complaininga oluvannyuma wabula bafumbirwa ekyo ky'olina. Nti bw'oba otudde n'oyo omukyala n'omunnyonnyola n'omugamba nti nina ABCD wabula nkusaba tugende obeerewo ng'ekifaananyi okulaga nti nno nyina omukyala era ndi musajja ggumidde. Omukyala oyo either asobola okukkiriza oba n'agaana naye mpaka otuuka kwagenda okukkiriza najja n'abeerawo ne muba nga mutambuza obulamu. Naawe ekibuuzo kiri nti amagezi ge wabadde owamu nno ag'okuba nti addire omukyala ono agende ebwera afune essanyu amala akomewo ewaka bw'obeera ggwe nga gwe woota weesanga nga tolina maanyi ga butonde okitegede n'owasa omukyala gw'osobola okukkiriza abeerewo ng'ekifaananyi agende ng'eri ebwera afune essanyu akomewo oba sitiiru osigala owulira ebbuba mulimu ggwe. Ebbuba terisobola kubulawo. Ebbuba teribulawo. Naye omukyala ono ate watya nga ye yakedde ku makya n'anyiiga n'agamba omusajja ono tamalaako kaŋŋende neenoonyeza essanyu. Jjukira waba agenze mu bubba era ekintu kyakola eri akikola mu bubba nga gwe tokola ki amanyi nti tokola ki era afuba nnyo okukola ki okukikweka. Kati mu kufuba ennyo kikukweka olaba bwagwa mu mukwano n'omusajja oyo omulaba nti nno wano oli bwagenda omusanga ng'amalako bulungi ayinamu oluusi n'akasente olaba bwagendera ddala. Naye ate wano nze mba nkusindise era ng'okimanyi nti nkusindise waagungu naawe n'omanya mbongo nti eno ndiyo naye ndiyo lwakino nzirayo eka. Osegedde omanyi kankugereze ku mbwa twakula tulina embwa ewaka naye embwa bwe mubanga ku example twatanga nnyo ennyama ku Christmas. Kati ku Christmas ng'embwa eyo lweri ennyo ku magumba n'ebinyama nyuma bino byatemyetemye ng'ebiryako ewaka. Naye embwa buli lw'onootambula nayo bw'oba otambula nayo ng'ojje kugoberera emabega neesanga wali ebinyama n'ebirya nesangawo ebinyama olunaku olwokubiri n'ebirya nesangawo olunaku olwokusatu n'ebirya nga si gwe ogibireetedde waka. Embwa yeetuuka ekiseera nesenguka nedda wali kuba emanyi waliwo ebiki ebinyama. Naye bw'oba ebinyama ebyo nga gwabikwata n'obigireetera ne bweba ebisanze tesobola birya era emanya bagenda bireeta ewaka ebirye. Okitegedde nti ne bweba ebiyiseeko ku kkubo bweti tebirya kuba okimanyi mukama waayo agenda bikwata abigireetere waka. Meaning bw'oba okkiriza omukyala ono okugenda afuna essanyu akomewo tajja kugendera ddala tasobola. Naye bw'omuleka n'agenda nga mu bubba ajja kutuuka akaseera amala agende. Mu comment bwe mba muteeka endowooza zammwe omukulu agamba nti singa wootakera ku makya ye ng'omuntu nakkiriza mukyala we n'agenda ng'afuna essanyu ajja kubeerawo. Naye bw'agenda mu bubba kakati wano ekyomu mutima gwoba owulira otya? Of course omutima guba gukuluma kubanga oli mukyala wo. Ati kati we mbadde ndowooleza nti ekyobubba at least nemba nga simanyi
kubanga kyotalabyeko tekikuluma anti kyotalabyeko tekikuluma naye ono mukazi ono olw'ensonga nti akikola mu bubba ajja kutuuka agende kubanga eri gyasanze omukwano ate amanyi akikola mu bubba ate naawe atya okunyiza kuba abakazi bano bwe benda ebiseera ebisinga omukazi bwagenda n'ayenda bw'akomawo eno buli kyomugamba alaba omugamba kasasiro bya kisiru buli byamugamba alaba byamagezi gwalaba gw'omugamba bya kisiru buli kyoyogera olaba wakati nayogera biki tatasobola nakola kino tosobola nakola kino ate oli abikola at the end of the day ng'agenda ensonga eno nnene era bw'ogitunuulira bambi abantu abamu ebatokyalinga nyina ekyokulabirako nyina omu ku baana bazaalibwa mu famire y'effumbe yalinamu embeera efaanaganako bwetyo okuba nga takola ki nga teyeesobola yali muto mukulu waffe ava mu ffumba ekikulula ava mu ffumba awo ekikulula tamalaako bulungi sijja kumwogera wano naye ndiga teyamutomera ati kati alabika endiga yamutomera naye bambi obulamu bwe bwonna abadde alwana ng'omulaba nti abeera n'abakyala n'abatwala n'abagulira ebyokunywa n'akola biki n'ateekawo embeera naye nga takola ki nga teyeesobola kakati awo wennyini kubanga n'ensonga nnene igwe ng'omusajja eyaleerozezzaako okusanyula ensi eno singa okera ku makya n'ofuna okugezesebwa Mungu n'akusindikira malayika nezikugamba nti tukujjako kireke tokimalaayo ng'oli mutiitiizi bananga mumulaba tokimalaayo seeka ng'oli mutiitiizi seeka tokimalaayo njagala kuwa ebintu bingi bibiri osaleko ekyo ekyo tekigeza tekisobola kutuukirira olulimi tutonze banange omusajja nga mutiitiizi kale kankyegerezeeko nti olunaku ne lukya Mungu n'aleeta okugezesebwa mu bulamu bwange n'aŋŋamba nti ngenda kukuwa ssente obeere mugagga nga olina buli kimu ky'owulira ky'oyagala mu bulamu bw'ensi eno nkuggyeko essanyu ery'omusajja gwe bw'obeera tonsongamu toyogera tonsongamu nange omusajja mutiitiizi gwe mukwano gwange bw'oba nga nkuyise okwebuuzaako amawulire malayika ge yandeetedde ku bibiri bino oyinza kumpa nnondeko ki Mukama agenda kumpa obulamu bwennyini bwenjagala mbeere nga nnyina buli ssente gy'owulira ku duniya kuno nga nsobola okufuna buli kimu kyenjagala nga ne bwe ŋŋamba nti ngenda kubeera ku nnyonyi buli lunaku nga nkisobola anzigyeko liri essanyu oba ampe liri essanyu mbeere nga sirinaamu ssente mbeere mu mbeera eya bulijjo mweseeka ompa amagezi ki kankubuulire ensonga ezo kati katugeze lyerino ensonga ezo ye scent of happiness ne bw'oba oyina ssente ne bw'oba oyina amamotoka ne bw'oba oyina amayumba ne bw'oba oyina ki era okomekkerera ogivuga ogizza wano okategedde esebo nti ne bw'oba oyina ebitiibwa ebyo bya Ssaabasajja Kabaka bapresidenti baprime minister bani ebitiibwa byonna obirina okomekkereza ogivuga ogireeta wa gyemu engoye ogivuga ogizza wano kusanyu lino ogivuga ogizza wano meaning ziri ssente zonna tezijja kungasa bwe naaba sirina kyensobola kwekolera anti seeka tubalabyeko kati kankuwa ekyokulabirako kyakuzaala kyokka just kuzaala to produce to have babies tukirabyeko nga waliwo n'abagagga omugagga alemeddwa okuzaala na adopting omwana namuyita kitegeeza ne adoption yeno agikoze ku feelinga that happiness no alina buli kimu he has the world ate omuntu oyo waliwo akaseera katuuka n'abeera mu kasengeke n'akaabako ne ku maziga n'atuuka okujulirira obulamu bwe obutayina nti singa Mukama amukyusizaamu n'afuna famire n'amuggyako ssente n'aba nga asobola okufuna ki seeka tubirabye nnyo kati seeka tubirabye nnyo ng'oli omuntu mwavu mukopi talina yadde 10 mu nsawo naye n'obasanga mu kyalo eyo
ng'alina abaana be bataano balivinga obulamu balina akakazi ke kasiiwuse nyina famire gye nalikuwaddeko ng'ekyokulabirako nga seeka nseeka ng'ekyamazima famire eyo okukwata 10 just 5 nga bayinza otwala emyaka ng'emeka nga tebakuta 10 meka 5 naye nga bali happy lwaki kyekibamakinga happy nti buli kiro babeera n'akantu kana waliwo essanyu ery'okunsi kuno tulina famire gye nabadde nkuwako ng'ekyokulabirako lwakuba oyinza okuba togimanyi watusooka okujja mu kibuga eri saidi z'ekabusiisi eyo yakulira ddala mu kifaananyi ekyo kyennyini ky'osiize omusajja yazaala abaana be bangi ne mukyala we nga basanyufu gye bali eyo eri ewasonko nga tonnatuukayo wasonko wano nga saidi za mubaddaani mugema wano ng'oyambukanga mu baabyansi people wakati awo ewabalere awo wansi awo sebisoko sigenda kumentioninga sagala tumentioninga erinnya lyawufamire ogimanyi basi naye olaba abaana be beyazaala bonna ne bakula nga balina essanyu naye obulamu bwe bakulira mu ndozi obujjukira n'enju gye baalimu n'okusoma bwe balinye okwagala naye nga they are happy yes okitegedde maama taata abaana nga basanyufu lwa ssanyu lino kati okimanyi wabeerawo omugagga abayeegomba abo abantu embeera gye balimu abagagga bayitirivu nga ye talina yadde mwana bayitirivu so ku nsonga yo nzikiriziganya naawe ziri sente nyingi zirekayo lino essanyu nerikola ki essanyu lino tolizanyirako naawe kakati njagala obeeko kyotutangaaza singa twesanga nga omuntu ali mu mbeera nga eyawoota alina mukyala we omukyala yajja nga tabimanyi omukyala oluvannyuma n'akizuula kyomwama yali mu mbeera eyo omukyala oyo magezi kigoyinza okumuwa asigalewo ku by'obugagga agende ng'ebweru yeeyi anoonye essanyu oba omusajja amulekewo agende anoonye omusajja omulala anti kati bibiri byanjawulo omanyi laavu yonze bagamba love is blind kisobola okubaawo naye nga ye omukyala takiraba nti weekiri olw'essanyu lyafuna lino erya bulijjo osimba wakati lave nesobola okugumira obulungi neba yakimemete nga tetuuka nga tetugimaliriza bulungi omanyi waliwo tugimaliriza ddala wali climax okujuliriza laavu yennyini lave nesobola okubeerawo noba ng'ofiiringa omuntu tuve ku bino ebyokuba nti Morris muli mu kwedetinga n'omuwala okimanyi nti akaseera tekannaba kutuuka kakubaako kyemwekolera awo muba mulina okweyagala mubondinga bulungi naye akaseera ne katuuka n'okizuula nti ddala ono omuntu talina kyagenda kunkolera lave esigalawo nga andinga bulungi kweri Morris kweri sobola okusigalawo nakirabamu obuzibu omanyi lwaki sobola okusigalawo wali olabeka ab'omukwano nga musajja na mukazi oba nga muwala na mulenzi naye nga they are best friends nga they are friends just friends yes nga tubalina nga tosobola bawula tubalina nze kati nyina Suzi era nga bonoonya Suzi shidi alina okuba nga ali kumpi awo era nga bw'olaba Suzi ku mukolo omanya ne shidi ali around olwo balabyeko abantu abo baba bamukwano naye nga tebeesuubiramu eri climax okitegedde kakati these people can date for 2 or 3 years n'omusajja ng'okyebuzaabuza kubanga omanye ekizibu kyo okyebuzaabuza munaye tumala kwewasa love eri eya friendship neekula nga bwekula kati mukukula ennyo ogenda okimugamba osaaga naawe kati oluvannyuma ate nakikakasa kisobola omubreakinga for like 1 week oba 1 month n'omwaka naye atatuuka nakimanyi kati nemuzaawo eri friendship nemugizaawo eya friends kati leetira essanyu lyenkugamba nti erinaabanga nonayo ssanyu nga friendship kakati kankubuulira ekigambo kino obadde okimanyi nti omukwano gw'obadde olina ne Suzi ebbanga lyonna emyaka 5 nga mukolagana bulungi ng'era akuyamba mu bizibu nga naawe omubuyamba mu bizibu olunaku lwokeera n'ogwa naye mu mukwano ne mwagalana
Lidiye omukwano guba guweddewo. Era njagala okugamba ekigambo kino. Tokolanga nsobi. Bw'obanga olina omuwala mukwano gwo ng'okimanyi wa mugaso mu bulamu bwo. Lw'olina ekizibu kyataanaga kuwa, lw'olina ekizibu kyakakuwa. Tokolanga nsobi kugwa naye mu mukwano. Kugambye. Biri byonna ogenda kubyoba ettidde. Oyinza n'omusaba, bw'omusabye ne mwawukana. Kati ne bw'aba akwagadde, ne mwagalana, aba takyasobola kusupportinga biri byabadde akusupportinga. Tasobola. Era ne bwe mubeera nga muli mwenna, ne mutuuka ne mu breaking up, relationship nefa. Guli omukwano tosobola kuddamu guzimba. Kati kino kyenkulaga. Nti bano abantu babadde mu mukwano nga beeyagala, nga tebannaba kumanya nti tewagenda kubeerawo kiri. Naye singa batuuka akaseera, oli n'amanya kiri tekigenda kubeera, kubanga bino bintu byanjawulo. Omukwano gwe nnyina ne Suzi, ogutali gwa laavu, gwawukana n'omukwano gw'olina ne Mase ogwa laavu. Ne Mase? Yes. Nti kakati essaawa Mase. Bamase bangi mu Uganda. Worldwide bamase bangi. Waliyo Mase mugwenjagala mukwano? No, just in for example. Lwaki era Inze kale. Omukwano gwe nnyina ne Mase. Goli mutitizi. Banango no musajja mutitizi. Banango no musajja mutitizi. By the way oli musajja mutuufu. Ebiseera bisinga buli lw'obeera ng'olina omuntu gw'oswalira oba ng'olina omuntu gw'otya okugamba nti anaalaba atya nakoze kino kikuyambako nnyo okutambulira mu layini ki entuufu. By the way kino kikulu nnyo Morris. Omusajja atalina mukyala agenda kumubuuza nti ovaawa obadde naani okubidde n'essimu eyo kyekimu ne kusaidi y'abakyala ebiseera bisinga obulamu bwabwe bumaliriza bubi kubanga otuuka n'oyonooneka n'obeera nga tolina kuba ku mukono n'obeera kiwagi n'okola ne byotalikoze eki byotalikoze. So nkwebaza mu nsonga eyo okubanga olina gw'otya okuwulira nti bakutaddeko mu Mase okumbuuza ebibuuzo. Yes, naye kakati nga ffe bakiwagi komando kati njogera ku Mase nti laavu gye nnyina ne Mase okubanga twekola ki tuli mu bya laavu eyawukana n'omukwano gwe nnyina ne Suzi just eno friendship bintu bibiri byaki byanjawulo tuli mu kwetolera kwota kyongambye nti basobola okusigala nga weebali nga batambuza bulungi omukwano Paulo n'agenda ng'ebweru n'afuna essanyu n'amala n'akomawo waka ne bitambula buki bitambula bulungi. Kati gwe advice gye njagala otubuulire gy'oyinza okuwa mwannyoko oyo atulaba agenda okukeera ku makya afumbirwe omusajja ali mu mbeera ng'eyawoota bw'anaazuula nti omusajja gw'alina ali mu bulamu nga bwawoota asigalewo agende ng'afune essanyu oba atambule avire omusajja ono agende afune omusajja omulala nga tumaliriza. Kisinzira enkolagana yaabwe gye badde balina bo ng'ababiri. Omanyi okubeera nga muli bafumbo n'okubeera nga muli bafumbo ate nga muli ba best friend bibiri byanjawulo. Osobola okubeera n'omuntu nga muli bafumbo naye nga temuli bakyali ate n'obeera nga muli bamukwano muli bafumbo naye nga temuli bakyali nomba nga muli bamukwano okulyetingawo kiri ekya friendship ng'ogyeko ebyalaavu ebyomukisenge naye nga muli bakyali asigale tagenda agenda eri afune essanyu lye akomewo wakyaliwo kyekyo kyokka kyekyabakola kyabakola era kirizibwe eri afuneyo n'abaana kubanga ono aba akimanyi omwami aba akimanyi era n'abaana abo kati to make matters worse yakyo kyabakola. Naye okimanyi nti okubeera mu mukwano bwe gutyo omukyalo oyo asobola okubeerawo olw'okuba okyalina bye providinga singa akaseera katuuka n'oggwamu ng'abasajja bwe tugwamu okimanyi oyo omukyala definitely alina okugenda asange bannannyini baana gye yabazaala. Nti bwe butaba mukwano gwe kikiri kyensosa okugamba nti alina kuba mukwano gwe. Naye olaba nti yadde tuli ba mukwano mugenda kutuuka akaseera nga ekibagatta kitono. Kiba kitono kituufu kiba kitono naye ate ab'omukwano ebibagatta biba bingi tebiba bitono biba bingi. Ensonga eno nnene gw'oli mu kugitunuulira ng'entono naye eno ensonga nnene nnyo nene kyenkugambye nene kuba ndaba oli mu kugigonzagonzamu gw'ogitwala ng'entono naye muganda wange nene amaki ekinze mbabuuli singa ogwesanga gwe ani naawe tongerezaako nebyakisiru naawe naye oli mutiitizi nakuganya okwongerezaako ebintu oli mutiitizi nnyo
ndeka banange example sizirete ko kugwe zendeterako Morisi singa Range Rover yiyo Morisi singa Kayina yiyo Morisi singa goye inabalongo yebyo yes goli mukutuwa ebintu bino goli mukusabesa ebintu bino era nyina kubigereza kugwe nedda sebo sinze nyina kubigereza kugwe sinze kubanga Sanchez yatugamba nti kirizo omukazi agenda afune essanyu amala kumewano kakati nyina kugereza kugwe Sanchez yage kulecho nti gwe woyinza kukikiriza kibere wani nawe ama mweraba naye oli musajja mutigezi kale tugenda kumonga tunulira ensonga ey'abantu okukera ku macha nayagala okubeera n'omukozi wakanga musajja kino nakyo the proud mutike yandetedde byokwebuuza bingi lwaki yasazeewo okulonda mukozi musajja agala ludigito kigendererwa ate ng'abantu bangi b'osanga ewaka nga bakozesa basajja ba house boy nga bali waka olinga gamba nti nza saagala bawala kunkolera waka olinga gamba nti abakozi benjagala njagala babeere basajja so mu mbeera eyo tugenda komonga tunulira ensonga ezo tujja kwekoonako ne mu customer care obaoli awo tutunulire ensonga ey'okuba nti bambi mukazi wattu bamukutte offside ne bamutwala ku mukolo gw'okwanjula munankani nga tategedde kale naye ddala Morisi tujjaawo oyinza okukkiriza famire nekutegerera to that extent anti yali tamanyi okimanyi nti ono omusajja bwemutunulira obulamu bwe famire musinga amaanyi anti kyekyo kye nakugambye nti famire kiba ku mwana yakuzibwa kiba ku kikula kyo kiba mu famire mulimu famire ezeefula nga zo ze zitegerera abaana Morisi tujja mu video bw'aba akuze Morisi tujja mu video ye ddako katujje banange mubeere bulungi panaawo tubadde tunulira ensonga za damage muleese one of the damages yes you are one of the damages zaffe zino ebbiri mbaddeko n'eneemu era nja kugireetanga tutunuulire damages zino ebbiri mubalaba wano banyirira balabika bulungi ne proud mutika mwenyumiririzaamu naye damages omulenzi alabika nga gwe damages zino mukazi wa Shidi nzijja vaako weera